mugamba mutya obamulese banange nga kibi ekyabatuuseeko kati kyetubadde mpulidde ogamba ku petitioninga parliament ndowooza kyetwalitandikiddeko kubanga NEMA eri governed by yateekebwawo by parliament kiba kitegeeza parliament eyina okuyisa engeri ki gye bayinza okubayambamu wano bali bagoberera biri biragiro and it was a directive so kyenaalisabye tugategate wamu tukole petition gye tugenda otwala ku parliament ati okusooka twalowoozezza nti tulina kusooka kulowooza ku baani abaagala okwekubira enduulu eri parliament tumala yes kiri bwe kiti mwenna nga we mubadde mubeera wano kubanga nsuubira abasinga bonna babadde n'ebyapa Buganda Land Board babadde n'endagaano nga basasula obusuulu n'ekiwandiiko ekyawandiikiddwa olunaku olwajjo Buganda ekyawandiikiddwa Buganda kyabadde nga kiraga nti mubadde musasula obusuulu so olunaku ndowooza olw'enkya siwe kiri tugenda kwegatta wamu tuwandiike ekibaluwa tukitambuza okukijja wano tukitwalire ku parliament tu petitioning nze ndaba kyekisinga obukulu yes kati naye kirungi nti ogambe nti abantu ababaddeko balina ebiyogera ku ttaka lyabwe yes process gye tuliko essaawa eno tulowooza nti nkulu nnyo okusooka okutegeera ani ababadde ku ttaka n'ebyogera ku ttaka lyabwe ekyo kye muba mukola olwaleero yes tetumala ekyo then kya petition kijja kuyamba kuba looko ejjo we yazze wano eno yes yali saatwadivise nze nti tusigale nga twekolamu obukulembeze mu mbeera y'okuzimba unity muffe obukulembeze obwo obuvunaanyizibwa bwabo kwe kuligestalinga ba victims abakoseddwa enjege eno bwe tumala okuwandiika abantu abo then twekubira enduulu mu kiwandiiko kyetunayita petition nga tu petitioninga government through parliament nga tuwakanya NEMA okutusengula ku ttaka nga tebaliyizizza mitendera mituufu era ndowooza ye process n'abe enkya oba olunaku olunaddako so essaawa eno tuli ku mutendera ogusooka then tugendeko ogwo okuva embeera eno we yatuuseewo waliwo ko abakulu okuva mu NEMA abaaze ne balaba ekikoleddwa n'okulambika abakikola tewaliwo n'omu abo babbi bubbi tekuli ayinza kujja wano tubadde tulina olugambo okuva eri ssentebe w'ekyalo kino waliwo yamukubidde essimu n'amweyanjulira ngwa owa NEMA n'amusaba mbu awandiika abantu kati n'ekyo kiba kyabwewussa kubanga tewaliwo omuntu asengulwa NEMA nga tetegedde ani gwegenze kusengula era bw'eba egamba nti yagaba eviction notice kitegeeza eviction notice ogiwa omuntu n'obwannannyini bwo kitegeeza oba obumanyi so tusaba wabeerewo obuntubulamu mu kino NEMA ne bwebeera nga NEMA njagadde nnyo ekiwandiiko kya Buganda kyogera bulungi kirambika bulungi kikugamba nti yes kawaayiro anamunnyake akamateeka g'ettaka kalaga nti omuntu yenna ali ku ttaka lya kabaka oba ow'ekibanja obeera n'ettaka nga liriko olutobazi NEMA enaakulambikanga ku nkozesa yaalyo ate era kitegeeza nti bwe bagamba okulambika ku nkozesa yaalyo ebeera eyina either okuteekawo enforcement abantu bano obutazimbawo that is the first step nannyini wali oba wamulambika obutakkiriza bantu kola ki NEMA tetukakasa nti yali etuddeko ne bannannyini bibanja bino myaka ana emabega kubanga kuliko abantu abamazeeko emyaka mmeka ana era mu kiwandiiko kya Ssaabasajja balaze nti ate ne bwebeera yakumenya ebyo ebiriko waliwo emitendera emituufu gyeteekeddwa okukozesa emitendera gye tukkiriza nti tegyateekingibwa so essaawa eno omulanga gwaffe omukulu NEMA bw'eba egamba nti bino lutobazi neyo yonna mu maaso gye bagenda okumenya wabeerewo process n'obuntu bulamu kubanga gavumenti mandate yayo enkulu kwe kukuuma abantu n'ebintu byabwe kakati abantu ebintu byabwe obimenye nabo bennyini basula wano mu mpompogoma zino nga tewali security n'akamu kyokka ate n'otakuma okwo nga abazadde basuza abaana mu biyumba ebifaanana bityo bwe bityo ate n'okeera n'obakuba tya gaasi nga waliyo azze okulambula okulaba engeri gye balivingamu obulamu bwabwe so tulowooza waliwo engeri esinga ku eyo
gye basobola okukwata mu ensonga zino. Ku mukulembeze w'eggwanga singa enkya enteekateeka yo bw'eri nti mwagala mugende ne kino ekiwandiiko Parliament erinnyibwamu eggere, osuubira egenda kukola nga bw'olowooza oba yakulinnyibwamu eggere? Ndowooza ensonga ene tusuubira nti nga bw'omanyi babbi, kubanga omubbi yakola ebyo byemusaana babikola kifuula nnenge, buli omu akola kyayagala nga bw'akyagala. So nga ababbi we bali nti babbi, enkya tugenda naffe bakwasa mavumbavumba nga ababbi. Singa babalemesa okutuuka ku Parliament? Teri tulemesa, siri omu, bantu bangi nnyo abatalina wakusula. Wali obaddeko nga tolinawo okusula? Gavumenti etegeera yali badde ne planning authority kyemanyi gye balina, ye yalirambise abantu bano ne babagamba emyaka 4 emabega nti wano temukola ki, temuzimbawo. Then if bakikoze baleete evidence nti babawa eviction letters plus compensation. So kulw'ensonga ng'eyo enkya oba olunaku oluddako nga meeting emaze okutuula ey'abatuuze bonna ababadde evicted, tugenda tutwala ekiwandiiko tukoye okutunyigiriza mu nsi yaffe, okutwalibwa nga abaddu mu nsi eyaffe. Lino eggwanga lyaffe teririiko nnyini ly'omulala. Bantu gagana amakasoko olabe kuva wano paka eri nga togamba n'eryo kyasenda enkya tusangewo wano factory. Kiki mutwagaza? Tusaba oyogereko ne ku nsonga yawo Starbex yo yalekeddwawo naye nga munaku ye asendedde. Nero oluva wano tugenda ku Starbex batubuulire lwaki yo weeri. Mu mateeka lwaki yo weeri twagala ebintu nga biri mu mateeka nga yazze jjo wano baagala basendawo nga we bakola ab'omu Namave enkya bateekewo industrial area ng'ekola byabwe. So kyenjagala okubagamba nkimanyi nti bano babbi nero bamanyi enkola zaabwe bajja na bino emivabuko bati ne bagabattukana. Oba ontegeera bulungi, bajjanga babbi. Kyenjagala obagamba we mubanga muwulira nti ettaka lye mwagala otwala abantu mubaliyirire. Babantu tebaagala beerawo, baagala bayirira nga gwe woobeeraawo n'ogamba nti bannange ndi mutuuze ogundi bamumenyedde waasula ak'obuntu. Wano wabaddewo abalinawo emizigo, abalinawo biki, abalinawo buli kimu, ababeerawo abakola ki, gwe nojja ng'obamenya bumenyi. Okiraba nga tiki making a sense. Sente za Parliament babbanzibe. Sente wano buli muntu baligenze nga bamusasula oba ne bamufunira ettaka mu kifo ekirala akagali webanga bagamba nti okay yali nsobi. Ensobi tenza kubeerawo myaka 4. Myaka 4 abantu bali kutaka ng'ogamba mbuno gundi myaka 5. Sebo wekitiibwa senga enteekateeka ye ey'ekiwandiiko egwa butaka kiki muzzaako? Awo then tujja kwata ng'abatuuze tulabe kye tuzzaako. Waliwo enteekateeka yonna ey'okuddukira abantu bano abaagudde dda mu njego? Nera twawandiikidde ebitongole mikwano gyaffe gye tutera okukwatagana nagyo erabe zino ezituyambako mu disaster. Tulabe nga tufunayo engeri gye turaisingamu obuwagizi, tulabe nga tuddiza abantu bano okubabeezaawo mu mbeera ennungi. Naye ng'ekisinga obukulu kyenzikaatiriza, njagala abanneema yonna gye muli muleme kulowooza nga abatalina buntu, okulowooza ng'ensolo. Njagala mulowooze nga abantu. Abantu be mwevictinze mwe muli baganda bammwe, basenga bammwe, bajjajjammwe n'abagenda okuwasa bawala bammwe. Oba ontegedde bulungi? N'abalenzi bammwe be bagenda ofumbirwa. Kyensembayo nga mbagamba mufune engeri gye mukompensating abantu bano bafune ewalala we badda.